Namanya Mubiru Swaibu, Vice Chairman w'ekyalo kino. Abaana beekalakaasizza olwa Ambyulensi okutomera owa bodaboda n'emuttirawo. Kibadde kikyamu nnyo okwekalakaasa, naye ate poliisi kyekoze ezze n'eggyawo omulambo piki n'egireka. So nga bo babadde baagala poliisi ejje epime n'oluvannyuma ne piki ebitwale babeere nga bamativu basobola okunoonyereza okusinziira ku kamera. Kyekisinza okubanyiiza okuziba oluguudo, naye tukivumirira si yenkola gye bateeka okukolamu okuziba ekkubo. Okwekalakaasa obudde obw'ekiro kiba kikyamu, tomanya ndowooza ya buli muntu. Abantu bangi abakozesa ekkubo lino. Omuntu ayinza okubeera awo nga balina operation ze bagendako ne babakubira awo ne babatta olw'okwekalakaasa. Kiba kikyamu. Amanya nze Kannabigime Ssentebe wa Buyigwe. Olw'embeera eriwo wano muganda waffe atufuddeko olwa Ambyulensi batabuka obuweewo n'atasobola kusimattuka. Ambyulensi eno kigambibwa ebadde tetaddeeko na bitaala oba bugombe okulaba nti ddala kiraga nti yeetaaga okuviira. So mu mbeera eyo tufiiriddwa muganda waffe, kiralonyeera nnyongera okusasira famire ya muganda waffe atufuddeko. Tusabira Mukama ayongere okubakomya nga tukolako ne ku follow up Ambyulensi ekoze akabenje kano babe ki ekiddako. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.